Kitalo akubiddwa amasasi ku geeti ensonga ate n'omwami wa Faridah Nakazibwe bibi Bambi nkwaniriza ku Fadi TV UG nina kusaba subscribing ate olaikinge video eno nina kusaba ogimpere ka like ate toyongereyo maaso ne video eno nina kusaba subscribing Bambi ate osigale nga on following Fadi TV mbale updates ezina value buli kadde buli saa nkushako updates ezijja oku updating ate nga zirina value ntandise ne rape Muna RIP muna esaazi no ku mikutu ya social media migatta abantu balumiza nti ayinza okuba ali lubuto ebyolubuto byongedde okulanda bunaku olukya byongera kulanda bunaku olukya byongera kutabuka omukutu gwa Instagram abaana basasanyiza amawulire nga bagamba nti RIP ayina eddwaliro gy'akedde okugenda zibalezanga emu ey'okumakya era ng'eddwaliro lisaidizeeyo emakindi ngo nabadde agenze mukola ki mukebera lubuto bwe yali result ezivuddeyo zikakasiza nti RIP ali lubuto olwabinde bakugamba bye ebyolubuto byongera kulanda buli saa tulinze RIP abeeko information gy'atuwa kubanga RIP abadde ayise bannamawulire ab'olugambo bagende abakole ki abawe interview kuba amawulire agalabe nga gatambula ku social media ne yeebuuza n'atandika okusaasaanya amawulire gano kati ayise ba bloggers kosana bannamawulire ab'olugambo agende abeeko details z'abawa bamuyita mwana muwala RIP Bindeeba kuba abuli ayagala kutangaza ku ebyo bimwogerwako nti akedde n'agenda mu ddwaliro erimu sadizeeyowa emakindye ng'agenze mukebera nti ali lubuto nti yali sauti sezivuddeyo zikakasiza nti ali lubuto kuba RIP agamba agambye ye yagenze mu ddwaliro ery'emakindi naye tavuddeyo nali sauti singa zigamba nti ali lubuto nga bannayuganda bwe babisaasaanya ku mitimbagano era nayise press conference ey'abannamawulire ab'olugambo bosa okuyita bannamawulire aba gospel news agende abeeko information gy'abawa ayongere okubatangaza ku kino kisaasaanyizibwa ku social media RIP bw'atyo bw'abayise bannamawulire ne bloggers bonna abasinga ab'enjawulo nkwaniriza ku Fadi TV subscribe likinga ate osigale nga onfollowing bannamawulire agalina value lunaku buli kati nkusako information ezijja okukugasa Lwensonga video eno nakusaba ogimpereka like ate osigale nga onfollowing nsonga za RIP ebyolubuto lwe bikyalanda bunaku olukya byongera kulanda bunaku olukya bannamawulire ba bloggers bonna okutwalizaamu besiye ku nsonga za RIP okubanga ali lubuto paka nakakati bakyamutambulirako naye ng'ayise press conference abeeko engeri gy'atangaazamu ekyo ekimwogerwako ku social media so nga Faridah Nakazibwe ali mu nnaku munaye oluvannyuma lwa Bunoko okugenda Bunoke taliimu munnaye mu ggwanga Bunoke yagenzeko mu ggwanga lya Germany yagenze olunaku lwaggulu wabula Faridah Nakazibwe bumuti obulungi Bambi tali mu mbeera nnungi agenze ku ntuko gwa Instagram n'agamba nti mukwano gwe akyasinze bakwano be bonna taliiwo yamugenzeeko era ono yagenzeko mu ggwanga lya Germany era agambye nti mukwano gwange ekiwamba singa mwebuuza yaani ne bamuyita Bunoke agenze ku ntuko gwa Instagram n'apostinga ng'agamba munaye Bunoke awulira mu misinga kuba mukwano gwe akyasinze mu mikwano gye gyonna gyasinkanye gyamiitinze bamuyita Faridah Nakazibwe omukyalo ne Bunoke baali balina enkolagana ey'enjawulo wakati waabwe enkolagana yaabwe ne Bunoke y'amaanyi nnyo era nga saa zino awulira ali mu kunyolwa olwa Bunoke kubanga yamugenzeekokko naye ng'ajja kuba akomawo akadde ko nali mu ggwanga lya Germany yalina gwe yagenze okusinkana yagenze kubaako basinkana mu ggwanga lya Germany amanyikiddwa nga Bunoke gwe balumiriza okuba nti ye mwami waani wa Faridah Nakazibwe nga Faridah Nakazibwe Bambi ebyo tabifaako yasigala agenda mu maaso ne mukwano gwe Bunoke era enkolagana y'amaanyi nnyo wakati w'ababiri bano era bo bakwatagana bya nsusso nnyo bannayuganda babavaako bo bakola bibanyumira Bunoke ne Faridah Nakazibwe nga Faridah Nakazibwe Bambi yagambye mukwano gwange akyasinze mu mikwano gyange gyonna yagenzeko mu ggwanga lya Germany n'empulira seetegeera mpulira sirikirya mpulira nze nali ennyingo zonna zankutuse anaye Faridah Nakazibwe ne Bunoke omukwano gwayo Bambi omukwano gwo gw'amaanyi wakati w'ababiri bano nina kusaba subscribing ate olaikinge video eno comment section weri awo baako kyoteesa oba kiwabula nsonga za Faridah Nakazibwe kussa ne mwana mulenzi Bunoke yamubuzeeko yagenze ne bukyanga agenda taddanga naye nga sigamba nti amazeeyo ebbanga ggwanvu naye yagenze gwe ne Faridah Nakazibwe nzo gamba Bunoke amazeeyo mwaka mulambo olw'ensonga nti amumisinga bya nsusso so nga ate ne manager wa banka Stanbic Bank Sadize Kagadi ono akubiddwa amasasi agamutiddewo ono balumiriza nti yamukubye amasasi yadde asubiriza okuba nga
alina ssente yabadde anyuse ng'ava mu bbanka ono nga ayolekera waka we mu tawuni y'e Kagadi munnaye yakubiddwa amasasi yadde afuutuka emmotoka ye bw'ati agende ku geeti ne bagamukubirawo agaamutiddewo manager wa Stanbic Bank mu ttabi ly'e Kagadi oba gy'osobola okuyita branch y'e Kagadi ono yafiiriddewo amasasi gaamutiddewo teyasigaddeko kugamba yafiiriddewo ku sport kuba abatuuze bategeeza nti baamukubye amasasi babadde ku pikipiki yabadde afulumya emmotoka bw'atya akonkone ku geeti bamuggulire ne bamukubirawo amasasi agaamutiddewo bano baakulise n'essimu ye kw'ossa ne laputoopu ye gy'abadde alina mu mmotoka baakulise nabyo kw'ossa n'essente ezimu ziyabadde alina ziyadde annyuse nazo okuva ku bbanka ne bazitwala bagamba nti ssente zaamubiddwako ziyinza okuba wakati w'emitwalo nga 5 oba emitwalo 40 eyattiddwa amanyikiddwa nga tulina omugisha Alani ono abadde manager wa Stanbic Bank branch y'e Kagadi ne Bambi kitalo nnyo ekya musajja mukulu naye nga ebintu by'okutta abantu byagala kuddamu nga bakozesa emmundu byagala kuddamu kubanga biddamu okwoleka mu ggwanga Uganda bw'atyo omusajja mukulu Bambi bwe yattiddwa mu bukambwe naye nga poliisi mu bitundu by'e Kagadi ekyatandise dde okuba nga ebaako byenoonyeza kiki ekyaviiddeko omusajja mukulu ono okuba nga akubwa amasasi baani abali mabega wa kino bali mu kunoonyereza banoonyereza baagala kakaasa kituufu ani eyamusse bali mu kunoonyereza baagala kakaasa kiki ekyaviiddeko okulabika nga akubwa amasasi musajja mukulu ono tulina omugisha manager wa Stanbic Bank branch y'e Kagadi. Musubscribing FR TV sigala ng'onfollowing